Bana batuliza tukomye wano ku Busiro Media nze Sekanyumiza nani ne muzikulu wa Mugema Salale kitoleko weewaawo ku mulundi guli yesibo nasembayo nga nsuubiza abatulaba waneno mu Uganda n'emitala w'amayanja weewaawo nti obutabo bumwali mwasuula edda nga mwabukomya mu kubulaba mu masomero butereevu ne matendekero aga waggulu ag'enjawulo weewaawo omuli litulika w'Oluganda Owakabi ensengeka olw'okuba abantu banayiza ebyabalala basoma byabalala feka tusatukire mu byaffe ffennyini Abaganda wano nakusuubiza weewaawo kyomu ku bawandiisi abakyasinze okubeera abakabi wano mu Uganda omwogerako mulimu gwe bayita Christopher G Kiwanuka Musisi weewaawo begamba nti akatabo guwakongera linnya kyeryo nenga Kikonyogo nengamba akukonja yita nako ozze nako ojje weewaawo osome olw'okuba nti nze ngenda kuba nnyonnyola otyo ky'osoma kyogerako kitunyonnyola weewaawo okategedde sebo okategedde kakati akatabo sijja kukalwisaayo okanderedde ke kano ke bayitaani Kikonyogo emuna ensiima bongerwa bakasekere esiima mu era bakalabye kano abasinga obungi simanyi nti oba baali bakasomyeko bayinza okubeera nga baali bakabasomeddeko nga we nakugamba nti nno obanga oli musomi wa litulika w'abamagulumeeru mutereevu nga tewasoma ku butabo nga Ripnot Child wanzijukiza noga nti bwoba tewabusomaako obuwera ensango sokove ku buli Ripnot Child mpulidde okawulidde The River Between weewaawo obwo butabo bwaliwa Njugi wa Thiong'o wamwogerako nekulu kati obanga nga busomaako sente baba kubba kati obanga tosomanga ku butabo bw'abasajja Abannayuganda nga Christopher G Kiwanuka Musisi nawe zizo bazibba weewaawo awo otandikira kusuula esooka kwetandikidde ate wojjokoma sijja sagala mmenyeka teri kusukkawo kankatandikeko mpulira ntandise n'obulamu bwange awo wennyini obulamu bwange weewaawo ayinza okuba ayogera ku bulamu bwe mu katabo weewaawo oba ku bulamu bwe ng'omuntu ye ng'omuntu oba ng'ayogera obulamu mu katabo kati empandiika zirimu ebika weewaawo ayinza okuba nga agenda wandika ku bulamu bwe obubwe nga ye oba n'awandiika ku bulamu bwe mu ssuula esooka naye nga mu maaso agenda tuwaayo emboozi ey'omulala eyinza okuba ya mulala weewaawo oba nga yafaananako ey'omulala n'asalawo akolemu emboozi kakati abatuwuliza bawulirize nnyo bo be banaakakasa twogera kwani obulamu bwani buno kubanga omutwe gugamba obulamu bwange tataddewo linnya nti obwa Christopher kati nange simanyi abawuliriza beetegeke nnyo oba bwange oba bukuba bwange nga nze nagitaddewo bakakane batutegere entanyeenya osooke owulize ebisoko n'ebirala ebigenda okubeera muno mu katabo mpulira ebinnonogo weewaawo nsimbule tandika nga mmaliriza okusoma mu mwaka gwa 1941 kati kitegeeza omusajja ono mukulu era abakuba waali abamuzeeyi omaliza osoma 1941 ekitono ennyo oba wayisa dda mu myaka 2 butulivu ntegese bulungi kona emboozi abajjo agambye nti nga mmaliriza okusoma mu mwaka gwa 1941 nafuna omulimu mu kkomera Luzira eyo nakolayo okumala emyaka 4 nga tunabakweyongerako awo weewaawo Luzira prisons yali yazimbibwa mu 1920 mpulira agenda okukolayo ng'emazeewo emyaka 20 nga mugumu ntegese bulungi bannange kaakati yali yazimbibwa nga correctional facility ey'Abangereza bateekako kumpi ebitundu 46 ku buli 100 ku kuzimba eriringa ekkomera kati netuyita ekkomera lwaki ndise correctional facility kinyonyole tebakusibirangayo
kukutulugunya nnyo bakuteekangayo kukutereeza kyobalaba nga bakozesanga ekigambo University of Understanding. Mbadde nkajjukira tosobola kugendayo n'osigala nga bw'obadde. Lwaki kiri bwe kityo? Wabangayo okubajja ebibajje abamu babakwatanga tebagala kukola bamuyigiriza omulimu gw'omu mutwe, okutunga engoye, okuzimba, weewaawo okukanika, ekobangayo emirimu ate komera. Eryo lyolabanga ekkomera lirina omutendera okuva ku nassale oba tewasoma nga bakutte ebbanga lyonna lyomalayo osoma. Lwaki tebakikyusa nti bakututte mpaka wootukale ku yunivasite? Okwo okusoma kwali kunyuma. Era kyova olabanga abantu ennaku zino bamusiba n'awangula bwa P7 ng'ali mu ngoye yunifoomu yabasibye. Lwaki sekanyumiza tebagamba nti bakututte ku ssomero kyova olaba ng'omuwandiisi atulaga nti yakolerayo. Buno obulamu bwe twogerako oba bwe tiyali musirikale, yamala osoma n'afunayo omulimu kyeza gwali gwa kikugu ogw'obuyigirize kone gaali. Weewaawo abantu agambye abantu basoma tebamanyi bye bakola ki bye basoma. Agambye nti emyaka 4 ekugamba nti okutuusa Ssematalo owookubiri we yaggweera mu mwaka ogwa 1946. Ssematalo owookubiri yali mu Germany nga yegasse ne Japan okukuba kumpi amawanga amalala. Ssematalo kibajja Ssematalo kontinenti ziba zeeyunzeeko zonna. Kati Abangereza baali balina amatwale kumpi agasukka mu 5 50. Kati nga Bungereza bwebeera mu kulwana eba erina okusikayo ab'amagye mu mawanga ago ag'enjawulo gagende gayambeko galandire ku lwa Bungereza. Kati ekiyisa Ssematalo nti naffe Uganda eriyo abaagenda mu Ssematalo atugambye wano yali wano ewaffe mbu omwaka ogwa 1946 era waggweera n'akyusa okuva mu Bwakalaani Eruzira. Obwakalaani bwe obutegedde muwandiisi kiba nagambye yali mukugu kitegedde ekyo Eruzira. N'atugamba nenzira mu kitongole kya poliisi ekikessi. Lwaki adda mu kikessi? Muyivu wali abadde muwandiisi wano abadde Kalaani oyo aba muwandiisi kulitale. Okitegeera? Weewaawo muyivu si mukwata mundu muyivu akola bya kiyivu. Luzira yalinga yunivasite nga we nakugambye mpaka wansi yali yeetaaga abakugu ne poliisi kitongole kinene n'amagye byetaaga abakwata mundu byetaaga abakugu nga bamakanika, abasawo, abazimbi n'ebisigadde. Atugambye nno nti ng'amaze okukyusa nadda mu Bwakalaani Eruzira nenzira mu kitongole eky'obukessi omwo nno n'akazimbulamu emyaka kumpi 15 kyokka omulimu guno nkyagwagala kubanga nfuna omusaala ogweyamba. Omulimu akyagwagala. Lwaki akwogedde? Agambye tukasanga eri mu maaso mbugumu w'omusaala ogweyagaza ogumala obulungi. Weewaawo ebiseera biri okufuna omulimu nga gukuwa bwe bakuwanga omulimu Abangereza bano Bangereza be bamuwa omulimu nga bakuwa omusaala ogukumala. Kyova olaba kalikulamu ensengeka y'okusoma 1919 bagenda ogiteekawo nga buli muntu yenna ayagala kuba muyivu kuba omusaala gwabanga musava bakikolanga ate ng'obaako immunity bingi byotasobola kukola nga gwe omuyivu. Kakati omuwandiisi atugamba omusaala guno gwansobozesa okwezimba nga nkyali muvubuka. Wezimba naki? Ogula ebintu ebyenjawulo. Nagula mmotoka kapyata yali tegulika nengula ekibanja nakitokolo ekyo kiba kinene nenzimba ennyumba kwokomya amaaso. Okitegedde? Ekibanja kinene wagamba kwokomya amaaso eba bibiri eba nnungi ate nga nnene. Ewo nno omusaala gwamusobozesa okukola ebintu ebyo. Ate olw'okubanga okuva obuto bwange nayagalanga nnyo okuyigga
okuyigga ekitegeeza yagala nnyo okubeera mwambala bugimba mukulu kusa kisaayi n'agamba olwo olwafuna ku nsimbi eziwera n'engula emmundu lwasa amayinja kati ebiseera ebyo wabanga endagaano y'olwenda yali yakolebwa weewaawo wabanga n'akasiisira ng'osasula omusolo hard tax weewaawo kati wabanga n'akasente n'ogula emmundu nga naye okola ki gani taxi ebiseera biri emmundu wali osojugwa n'oba nayo kati tekisoboka kati bakuyita mubbi muyeekera tekisoboka ne woba oyagala kufuna mmundu olina okusaba olukusa si kugenda bugenzi nogasente nyingi kangule ono ye bwe yafuna akasente akawera yagula eri lwasa mayinja ye ayagala kuyigga si kutta bantu butereevu webale era batugambye wamma ggwe ne neegombebwa bangi anti wabanga ne butidde enzungu yabanga butidda katipuuti waliwo omuyimbi eyimba ati ebbeere lyo liringa butidda kati bw'ojogeddeko nenzijjukira atugambye eringa butidda butereevu mu buli kiseera liba lirasa agambye wamma ggwe ne neegombebwa bangi bwe ntyo nalabika nga nsooloobye ku balenzi bannange be twakula nabo era enzaalwa ez'oku kyalo kyewaffe ekiyitibwa Kabuubiro sagala mwerabire bannya Kabuubiro kyekyalo gye babazaala butereevu etegeeza waliyo ku bavubuka agambye yabasooloobako buli lwakomawo nga avuga kapyata eyo yabanga emu ku kyalo namba ku kyalo kiramba ate ng'akutte ne mugemera wala butidde enzungu oyo nga tayogerekekako omanyi abangereza be baali banyumisa omuzannyo gw'okuyigga ne mundu tagoba nnyo nsolo akanga mukanzi nanasula kati wali omusajja agobanga ensolo agenda ogituukako nga temumala mumala agirya nesika nga ekyamuluma ati abadde agoba kamyu kati nadduka mayiro nga 40 agenda okukalya embwa zasooka okugoba ziveewo zinzoka mulyako nga zezayize ebyokulya bikyagalanya naddala nga mulimu ennyama omuzungu kyeyava afuna okugemera wala tadduka misinde agira bugizi nkalabye nti ekyi nakiwedde weewaawo atugambye ku kyalo gyazaalibwa Kabuubiro ekyo tekyewuunyisa kubanga bo olwasoma ne batuuka mu kibiina ekyokubiri n'abalala mu kyokusatu abamu ne batuuka mu kyokubiri abalala mu kyokusatu ng'ebyokusoma babijjamu enta ekyokubiri n'ekyokusatu kyo kitegedde bibiina edda batagera ku kibiina ekisooka mpulira okukigendamu okola bwoti osooka kukwata ku kibegabega kye otakwata kutu togenda tokiyingi ye yali passport naye omanyiwo okwatira kutu emyaka gy'obanga simanyi obanga myaka 7 olungotandika P1 katonda wa okiwulira alabina ku zino bagenda bebiri tewaliyo bya baby top middle kasita wakwata ku kibegabega wooti kutu eno ng'oyiseeko eyo P1 oyo ayingidde ye passport ye report kati obanga obukono bumpi oyingira ku P1 wena emyaka 12 okitegeera weewaawo kati oli asomako P1 wagambye yakomanga mu kyakubiri kyakusatu n'abasomye emyaka emeka 3 ng'ali myaka 13 n'agamba bive ebisibiddaku n'abikoowa wennaamayi aduge mugundi era atugambye abamu badda mu kukuba mbirigo abalala nga bakuba nkuyo abalala nga bafuweeta bidde abalala nga bakwana bakazi n'abandi nga bagomoka ku kyalo okwo kakati ebigambo bibi byonna byayogedde ebibi bibadde nga 3 ebisoose ebibi embirigo asoose n'ayogamba embirigo okuba enkuyo n'agamba enkuyo ebyo bibiri ebyo buukawo oddeyo ku kiri ekisembyeyo ne batugamba wano nti abalala badda mu kufuweeta bidde abalala nga bakwana bakazi kibuuke nakyo n'abandi nga bagomoka kati ebibiri bisooka ekyo kyosembyeyo okugomoka ku kyalo bisooka nebitunyonnyola biri ebyasoose bibiri enkuyo
n'embirigo okitegedde ekintu ekyo ekiddako ekyokusatu ebbidde ogw'omwenge abalala bafuweetanga nkanja kati ekiddako ekyokuna ekyabakyala ekyo sikinyonnyola omuntu nga tayagala kukola agobera mu sikaati awo bamukwasiza ezabanga sikaati kipumpunira jabeera kati wanene embirigo kitwala ebintu bingi okubeera nga tolina byokola olyawo odda mu kukayana kaguta afaanana kagame kuba bonna balina okayanira ku mweso gwotaasa abalwana naawe ng'olwana ate naawe olwana tolina byakola n'ebirowoozo bibirwana kati ate nekiri kigwera mu mizannyo ng'egyo oli mu mizannyo oba jazaala mu kyalo basobola okugamba nze nsimbawo tugende tukusamba akapiira naye ekkoona erisooka lya gundi twasambanga akapiira nga tusimbyewo ffene akati mubeeramu ebyo okusoma kuba kwakola kutya kwagaana kyabadde ayagala otunnyonnyola agambye nti ku kyalo okwo nga batangatanga bwe batyo oluusi ne babulako ne we batuula webale omwenge nga yeefuuse emmere yaabwe eya buli lunaku nga yeefuuse ebikunta byabwe gye balya webuziba n'ayiwamu anti agenda kwebaka ku kkubo kwesiwa amagengere n'agamba mbu ng'era yeefuuse ekintu ekibazaamu endasi anti niwabeera ng'alinga ateredde bw'ati agakange n'enjiweyooko mpulire nga naddamu aganaasituka mweziramu olulasi wawo jjajja alina mukwano gwe ng'agamba mbu bwe njiyeemu akagiraasi mpuliddemu olulasi kati renga nti oba lwekyo kyolwo gemaanyi anti atugambye wano nti anti nga bwe baabanga tebanneekatangirira mpaawo ziwera 5 buli omu tebaabanga namaanyi wabula omulenzi omu eyali ayitibwa Kaweke ye yayawukana ku mugendo ekitegeeza akulagayo omulala ku kyalo nga talinga bali atugambye nti yayawukana ku mugendo n'erinnya n'alituwa ye Kaweke n'asoma n'aggwekerera asomye n'asooka ku biri ebibiina bye twasoose okwogerako oluvannyuma n'afuna omulimu mu Kampala ogwali gumusasula obulungi aguseyo mu kyalo eri butereevu jjukira ono yasooka mu kkomera emyaka emeka emyaka 4 n'agenda ng'akola nga kalaani n'agenda mu kitongole kya poliisi ekiketta ekyobukesi ali myaka 15 naye akyagukola ki akyagukola agwagala ako kakasimbe kunyeriwa akasente akamala nekaweko ono waze mu kibuga afunye omulimu olw'okuba yasoma naye gukola ki gumuwa akasente kone gadi akamumala obulungi abataka abaagalana be balima akambugu nze ne Kaweke okuva lwe twali tusibuka ku kyalo ekimu twakola omukwano ogutaali mwangu gwa kuzuula nze nali sisobola kusinziira mu maka gange agaali mu mabira ekyaggwe okujja okukola kyenva mpangisa ennyumba mu kwota entinda kakati yali yazimba ekyaggwe esaza lya Bwakabaka nga tasobola bukanaku kuvanga mu mabira najja gyakolera naddayo kwe kusalawo okupangisa ennyumba mu kwota kati kwota zabanga za bitongole waliwo kwota ezabanga eza railway era emutulirwawo weziri Uganda Railways mpulira newabirawo kwota ezabanga eza Uganda Coffee Uganda market waliwo ezabanga eza marketing board newabirawo ezabanga buli bitongole bya Uganda ebyenjawulo kati quotas ezo zabanga zaabo abakolaki abakolera ebitongole ebyo ebiseera ebisinga obungi kwabangako ez'obwerere nga si nnungi naye akubaako gy'osobola okupangisa nga akasibeyi katini naye nga nnungi talatibu atugambye agipangisa kwota entinda munnange Kaweke
Kaweke naye teyanjabulira yapangisa ennyumba eyali eriraanye eyange. Okitegedde? Awo we twavanga tugende mu mmotoka yange ne tugenda tulingiza ku bannakazadde baffe kubanga yagambye agula akapyata. Weewaawo abaali babeera ku kyalo Kabuubiro. Nakazadde kyo kitegedde? Ati mbadde ndowooza kyogenda kukyogerako. Abakadde ababazaala ababiri bwe baagitulangamu ne taata si nti wagendanga eyo yokka batambula naye yagadde akunokolereyo kye yabakoleranga emmotoka yagendangako n'alaba ku bakadde. Webale batugambye nti bannakazadde baffe abaali babeera ku kyalo Kabuubiro eyo mu ggombolola ya Ssaabawaali mu Kyaggwe. Webale nnyo ssebo. Mmotoka yange yafuukira ddala yaffe babiri si lwakuba nga twagatta ssente wabula olw'okuba nga omukwano gwali gutusaza mu kabu. Awo soko simbewo essira. Nsimbyewo. Abantu bwe mwagala nnyo ne bagamba guno gubasaza mu kabu. Weewaawo. Baba baagala okulaga edda nti omukwano gwali gw'amaanyi gye muli. Gwa ddala. Kubanga akabu katini nnyo abatakamanyi ke kawuka katera okubeera mu ttuuyi. Butera nnyo n'okubeera wantu ewali omwenge. Naddala batundira ennyaanya ebiki kaba katini n'omwenge gubeerawo. Kati oli watugega nti omanyi nti tukagabanne okasalamu omukwano guba gwa ddala mutwala amaanyi ekitegeesetu ekyo. Kale mu bufunze baba balaga nti nekandibadde katini kate nga bakagabana. Kitegeeza ekyo akatono okalyanga ne munno nembuuza nti ebinene tomuwa. Ati babo olaba kati ne mukalidde babiri ate ekinene. Tugende maaso. Batugambye omukwano gwali gubasaza mu kabu. Kaweke buli we yayagalanga okugendanga nga muwa emmotoka. Bwe yalanga okugendanga alina omuwandiisi alina kyakummye. Yagalanga okugendanga tamaze eyo yamuwa yonna gye yayiranga ayagala tamaze eyo yagalanga owalipa ku mmotoka ng'akola ki ng'amuwa tamugamba nti ogitwala wa butereevu. Weebale nnyo ng'agamba ng'agenda ate olwo ng'amaze n'okumuyigiriza engeri gye bagibongamu. Weebale kusooka oli yavuganga butereevu. Kati nama namugamba naye nze nakuvuganga oli buli weyayigamu bw'ati mpa mungi ninawaldeko wali kwako. Atugambye emirundi egimu yansabanga n'agenda okulaba ku bannakabutuzi nze bwe nabanga sigenda. Weebale nnyo kuba bonna bava ku kyalo kyekimu butereevu. Oluusi yansabanga n'atambulamu eŋŋendo endala ze yabanga ayagadde ng'era amuwa. Amusabye atambulemu mu ŋŋendo endala tayagadde nakumanya lugendo butereevu naye tamumye. Baali bamukwano ddala. Genda maaso. Mu luvannyuma ennyo namunyoolera ensingo ne ntandika obutamuwa mmotoka kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kulaba bamuzaala ate n'atatuuka. Okategedde akantu ako okwanyi ngenda kulaba ku bamaama butereevu ne bataata nga nannyini motoka ensonga emukwatako yiyo ng'amuwa. naye lumuli wagendayo ebibye Kaweke yajja kuwa nti nga tuludde omulaba okuva luyo mwajja ababiri taddanga. Era tugambye bwe yagendanga namuloolera ensingo natandika okusikamu nemumma kankadde namu koona tulabe. Atugambye mu luvannyuma ennyo namunyoolera ensingo ne ntandika obutamuwa mmotoka. Omanyi okukyeta kunyoola ensingo olina omugamba nojja nomugamba munemba nesaba ompeyo 10 natunula eri abali nnyodde mbadde manyi nti oba okukolamu obukozi bwoti natunula eri abayiyabya nakugamba nange nasuza enjala kati wadde mba okugamba mbadde saa ku kimuzo emotoka yafuddemuko kati
nange nkyalinze makanika abanywedde ki abanywedde ensingo atugambye kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kulaba bamuzaala ate n'atatuuka bwe yagendanga akoma okwo ku kyalo nga mu bakadde be alema okutuukayo nakimanya luvannyuma nnyo nti yali alina banywanyi be ku kyalo okwo abaali bamwonoonye. Okitegedde wagenda tatuuka waka butereevu naye alina bwe yagamba nti aa nze emmotoka wenjagalira njifuna kati ayagala okudda mu giri emize gy'abali egy'abantu be yaleka ku kyalo kyayita okwonoona kubanga asuse gitulaga eri nti emize egyo tegyambunyumira gyayonoona bangi ku kyalo yakivanamu ye n'asuumulwamu webale kakati atugambye nze yankyawa olw'okumunenya n'atuuka n'ekukunneegezaamu okunzita yamuki omanyi omuntu oba tayagala waba akola emize gye tayagala bintu byamugambako kati bweoyagala okubyogerako ennyo bimunyiiza weewaawo natugeserakana akambuulirira akaŋŋamba lwaki sikajja nawo yatuuka n'anyiiga nyinza obutasukka wano tugenda kutandikira omulundi oguddako tukyala ekabuubiro kyekyalo gye bazaalibwa sebo awo nno tugenda okutandikira webanyo bayendera kutusomera katabaako amina sebo buli muntu yenayina yandize nawuliriza emboozi ennyuvu eva mu kiwaluka emboozi ennyuke weewaawo sebo tuyanze gye tuyanzeege amina nange neyanziza okumpa omukisa nensooka nenkasuka ebigambo kuba tulaba n'abatuuliza ku social media sebo webale nnyo webalire ddala nze sekanyumiza Saji Alex Kitoleko emabega w'emizindaalo.